Embozi zonna ze mutambuza kushira Gashumba will not work. Mbuno yakubye buloga amulikodinga nga tamanyi. Tewasabye lukusa kuva ku president wa buloga. Oli ku number 1 influencer mu country youngest ate omutawanya. Temutawanya kaana ako. Olunavawo nga mugamba abaana b'abajasi bakambwe. Wakalabye. Temutawanya Shira Gashumba. Shira Gashumba wane Kampala gomanyi. Kikirize kigane. Kamale kubene kutufulanga Gashumba siri. Oyo kasoyo owana muwala we omutima gwe gumutereke. Yangambe ekintu ekiyisima. Never leave my child away from your side. Njagala okukakasa. Ng'akutunudde mu bwenti. Ichuli kokoloti andi timu Shira Gashumba. Sina gayomba na Franka mondeke. Ndi timu Shira Gashumba. Oba abanyiziza abanyizi. Ziza Bafana, you are not going to sing. You are not. Jena okale jena ongembuzi. Oyagala tuyisamu maaso. Nandujja. Jeno muwozi muto nnyo ku music wo. Nandujja you will not sing. Oyina okuba ng'olina okuyimba ennyimba z'ategeera. Oyina oluyimba lw'Oluswayiri. Maria Mundakire, do you have the song? Misachi yagenda oyimba. Misachi yavudde mu Golden Band. Kasita yalabye entwala gye batwalamu kusaasira. Ate ng'eno mayinja director omulala bw'ayimba bizeemu bw'ayimba ate Museveni. Misachi n'agamba omugezi okola ki? Webbulula ne weeyubula ng'omusota n'ova mu Golden Band. N'olyoka osayininga obwana obuto. Mumumanyi mu video ze ng'alabye ku muwala omuto Misachi. Simanyi wampangula, era omutima ogutwala. Akola video Misachi bw'alaba ku muwala omuto n'addayo ng'ali 17. Naye ng'ekituufu emyaka gya Misachi mugimanyi. Misachi alina emyaka 37. Naye akuyimbire mu video ng'alabye ku kirweyipi. Senga si mukoddomi wange nti wampisa. Nandibadde muwaniriza. Naye engeri gyali mukoddomi wange Misachi wampisa. Ate n'entondo yakulembera. Eno video ne bagimuwa n'ogenda ku papazi kata essaawa zinaabeera. Nunga waayo kunzimuula kyekifeze wootombulira simanya. Misachi wootombulira tennakunenya. Simanya nenge emmere nga wantunuulira mpolampola paka wenjimalawo. Agamba ate biri tufaayo isima yantya Misachi. Naye tamanyi nti mwagala nnyo. Misachi mwagala nnyo. Naye Misachi yategedde. N'agamba kusaasira ayombayomba ennaku zino. Mayinja simutegeera masitooni. Kati obwana obuto weebuli. Ayina papazi sipooti. Omanyi mu Afirika w'obanga oyina ky'oyagala okukola. Osentalinganga ku mmere. Gwekola restaurant. Tokola ne baaluuna. Abaayigira ku Misachi era naye ayinawo pirawe wali ow'ebinzaali. Okiwulira? Bonna bali mu miceere kubanga emmere Oluganda kulya. Kati Misachi yakola papazi sport wagazi. Juzi Katikkiro najja enamba n'aziraba n'agamba naye omugezi. Nkola Misachi bandi. Naye Misachi olituulako ddi awamu. Wadduka ku lutaaya. Nojjayo banno. Kati ne mukola golode nawe odduse. Olidduka olikomawa. Tandika empya tulabe. Naye nga mu Golden Band Misachi evudde budu. Era emmere yonna gye babadde bali ey'ebbanja ku papazi sport yagibasonyiye. Naye Mayinja ngamba yabeera kalamero gy'alya. Kusaasira naye angamba ate nze ku Serena gy'endya. Papazi sport emmere agiguza bawaguudi. Baani? Bano abayimbi abalala ababa bazze mu balinayo okwekalakaasa. Ninga Misachi tawaayiriza banno. Naye nga mu Golden Band. Misachi simaseyazo nvaako. Misachi simagitayo nvaako naawe. Misachi semakula naayo. Semakula bamugoba tabamu. Semakula nayo kwata gitayo. Seyazo tayo nvaako naawe. Tonkubye obucupa neba yatandise emisinde. Timu Nakai Olde mukazi wa Misachi ayina empisa.
baŋŋamba anjagala naye tayagala kulaga misaaki kwaye misaaki yantya anjagala naye antya nalyayo lumu nendaba engeri gyantula olwokuba simanyi bakuwa obwassa nange bajja bumpa Mutesa yali agenda bumpa opeto n'amukuba n'amujja mu lubiri naddukira eranda agenda owulira nti Mutesa mufubwe nti wenasuba obwassa Mutesa was going to name Nisa kati ninda Mutebi naye maama omwana yakkiriza okuyimba aludde okubeera ku siteegi yagaye mugambe ejjeno ngenda kuyimba singa nze mukozi nanditute babi Mutebe bada singa nze Museveni nandibadde nga mukozi jeno tala bazinirawo kapoera waabwe nenobiyani singa nze mukozi nanditudde bulungi Mutebe bada singa nze kabaka Museveni oli yeegomba Museveni n'amala n'alubamu namba yakikola isi nga semukozi nandibadde kayina lugaba ku Mutebe bada singa nze babi omwana yayimbira Museveni oluyimba olwama lumuyimbira ati oba obujja ate ne bumweyongera ku mutima oba tebamusasula naye kaddemu ayimbira omukulembeze ajja temukitwala bubi bali ba mukwano muwozi mukwano gwa Bobi Wine bamanyiganye kyovola balamu yeyatuteyo ne sente nali manyi agenda kubaaseera nabadde mmanyi sente nyingi naye yagambye manager kaddemu ababuulire ne tulinda essimu ya manager n'abaana atwalaga kyokka amuyina miliyoni 7 mu kaashi nemyosi twabawaddemu 14 wabera omwana teyategeera bbeeyi ye badde manya asinga palasi ebbeeyi manager yatugera batemulina miliyoni 7 temutagana netumugaffe tiimu chairman tolina mobile money ti tunulako olabe nga kuliko 14 batubere bagamba tuli bantu 9 naye mwate muyise 6 tubadde tulinayo abalala mumujjenga we mwagala wagazi yesinga semuozi tinandikoze pate mu bbanga bada singa semuozi tandikoze mulimu bali bibadde tyuni awo alyoka atusanyuse tovanga ku mulimu gw'omanyi n'opaalira ku mulala ovubye ofunye sente omuntu na gaasi peeya afuna n'otunda amaato gonna n'oyingira ewa Kisekka mu myaka egi ng'otambula oyogera wekka tovanga mu kintu ky'osinga kutegeera toli mulimi tokwata sente zo ziteeka mu bulimi balimi tomanyi kuyimba teweepankira ku baseline na sineya tomanyi gita yeesonyiwe naye kyomanyi okireseewo ate opaalidde ku birala tembwe kambwe ziruma kezinakusanga ng'otalaatala kati ogenda ogwa mu mbwa enkambwe onoonya kye bagambye bani agambye sit down ovudde ku lyato ennuuni z'otegeera ozirese ogenza opadde bakugambye teri kifunanga bwa pulezidenti simanyi mbwagala constitution egamba osobola oba pulezidenti buli muntu gwolowooza lwaki baagala buli muntu osobola oba pulezidenti naye bw'omala okugjayo nomination oti n'osoma ku mitendera ogamba nna lwaki saasigala mu kuyigga abantu lwaki nabagamba mbusobola buzitowa buzibu okunnyonnyola odda mu statement ze wamala simanyi myezi 2 simanyi taweza mwaka simanyi tajja kutuula simanyi talirayira byonna n'obyogera nga naye tewali kikyuka ovanga okuva ku mulimu gw'omanyi n'opaalira ku gw'otamanyi omusajja akugambye
munnange bino si byakuyigga atoze naffumu olubuto lukuluma olya menvu omusajja gambye bino si byakuyimba wallahi osigadde oli wamputtu ojja kati otuuse maaso enzikiza yakwata tolaba gy'olaga abawagizi tomanyi kyabbawa allahu yaalamu bakutunuulidde gwe yabateekamu essuubi ate amaaso gataddeko galubindi bali emabega bawaga bamanyi oyina kyokola amazima ddala ng'oli wali weegayirira lwaki musuubiza bye mutayina simanyi ndi mukulembezi toyina bajeti nga bwe nalaga nti nja kutuuka njagala obwa pulezidenti tiziizi nomuhoozi zindeese ku mazaalibwa gange biri pala biri pala biri pala biri pala nti nga bwe nalaga nti ndifuuka ekyamaanyi mu ggwanga lino nti muhoozi ziizino zindeese ku kuliketi ovo pali pala biri pala tugenda ozina owulira engero ennyimba zonna zifiitinga bufiitinzi mu kitiibwa kyani kyamukulembeze mukulembeze ffe kali tulina balalu tugenda kubanga tukola ebintu bya ddalu tetukyategeera amazaalibwa agaliko Kagame nzaani ayogera ne Kagame tugenda kwogera ne Kagame eddakiika ezi me and Kagame ebyo byenkolera ddala byensukkuluma ku babuloga abalala nayogera ne Museveni eddakiika 25 ne vidiyo n'akola nanzikiriza muteeke ku live kati Kagame yaddako ekyole laaji olunaku lw'olwomukaaga abava emukono mukoma seeta abava akasiya moolo simanyi najjeera kisaasi mukoma ku site oyiro kamwokya simanyi ninagenda gamba bwayiise okoma bwayiise enguudo zonna nzigale naye woba omanyi skates emisinde omanyi okudduka netball mupiira walking tugenda kuba with all sorts of activities big up echuli siraba nti situlagomi situlago yo yaggwa babuliddwayo n'okukolayo akantu akacyalenji nga kale mwandikozeeyo emisinde nti Bobi Wine zirwan yalema mwandikozeeyo ekintu nti fundraising for those in prison kyagaana mwandikozeeyo just kapate nemutunda nemuwa ku bantu emmere nemwekulisa obululu bwe baabawa haramu aramaini kyalema katusoke tubalaga okusiima n'okwagala omuntu atakuddiza obanga omuziba alingiza omukadde tolina kyolaba omuntu n'omwagala mwamutwalira enkoko embuzi enki abaana ne banyirira abamwe ne bakogga talina gwe yali addiza kintu n'eki abaana abo balubonge abekusiza bokka kyokka ne mu pate ya muwoozi mwebali gwe bakulese wekka basennyonyi gye bali bazaaka bamanyi okwetega bwamanyira sipiika kati bwamalanga akomawo okwetonda agambweweesaaga bazaake webali abalya mu lulime ne mu luzise isima oyowamu omunnyo nga naye omunnyo mu kintu ky'omu toyinza okugamba alina kyeyankola ndi committed ku mulimu naye ku luno nesitafuna ssente allah ajja kuba wa busagwa nga nkoledde obwereere naye mweno birthday at least nazironda nino zironda nange nvuge ku benzi mukulu Emma nvuge ku benzi kamiliyoni yeggwe wayagala n'ozimuwaayo ekinze ne kamiliyoni ffe kyekimu tubeere ekyo twesanga nampitako ne benzi nannumya mukulu chairman Toyota nvuge ku benzi
ebigambo bye nnyinza okwogera kyaba ne ng'ompadde Benzi n'ab'ekika beebuuze bagamba munange Benzi obubenzi yeemukoze ti Benzi obubenzi ky'omanya nti mujooga nnyo busimanyi lisima Benzi obubenzi ekumaze ani yali agikuwadde we muti we mwali mumanyira kamiliyoni omuyimbi w'eggwanga wamu Range Rover amavivi ne gakankana nze nandyebase wansi flat nangeze wansi nenjebakeyo nenya bannange obenzi tebusi ani yali akuwadde ekintu ekyo nze kamiliyoni namuvaako ayinza nofuna evvu ne lifuuka golodi omwana oyo n'emikisa ani yali akuwadde Range Rover kati ate naali mulapica ziri ennene zino nga Brian White zeyayina yasigala ziraba mu alubaamu naye zino ezamutwala n'omuggyako alubaamu ye nkutidde oba ani andaabeeyo n'ataabeeyo it's a Range Rover jajja bannange batuwe ku Range Rover nga nkoze emirimu nasapootinga Museveni benasapootinga bafa bufi olanya yafa tansasudde because I didn't talk senga nange nayogererawo senga nange bandiscuss nemukolera campaign I received a phone call wallahi from olanya nangamba Isma, I don't understand Luganda but I like you. What I can tell you, I am not out campaigning, but I'm going to be the next speaker. Be on the right side. Nakuwacha navudde ddamu kadaga wumula. Kadaga. Wumula zolunaku lwe nakyuka nezira kwolayo. Nagambi omuteeza kukakasati speaker ddako n'ensigala ku side endala. Era kyekiro lwe nava mu kadaga. Nosonyiwa mama kadaga waito olina kintu kyonna kye wankola wandabirira wampayo ne ku buyambi nenze kasolo ne asiggoddako nenga kadaga nonsonyiwa yes kati kasita nategedde nti muhoozi yaddako n'amaanyi nengakendeeza gembadde ntekako baminisita ba Museveni baleke babeere minisita mu kisange kyabwe ekigenda siina minisita gwe nninako buzibu just nefasa bu Evelyn Anita obuto tayebwa speaker Anita Amongi yalidde kanyirira okayitako kanyirira ka speaker kawunya bulungi goli musangawa fe tulya naye mu kantini fe bayise tulye mu kantini tukakaseba MP temuli butwa anti ye fe balitimansi pepa balula leta oba mulimu obutwa ate nasukkawo bagenzo la wetuwuuta webatya wetuwuuta emmere neggwawo netunyumya essaawa namatola tugenze tewali butwa kyokka ekyewuunyisa fe twamaze okulya ne tugenda oyinza okwetantala emmere ng'olyemu ogera otuuka mu mmotoka ng'olubuto terukuluma bakuvuge ngo soko sibe ku clinic soko bamututte egundi bamutusiza mu Agakani munatusonyiwanga eggwanga tufiiriddwa emepe w'erubanga fe tuliko empewo za Katonda tuliira ddala tunakola Isma toli obutolwa abulengana obutwa abantu mwenna muyige mu nsi eno bw'ofunanga omukisa gukozese bulungi bw'oba oyina connection ku pate ya General Muhoozi golola yambala bulungi look nice eno pate egenda beera mu beautiful girls twogera ku balungi y'Abaganda mwaddawa kubanga obwana buyiise okuva mu Western Uganda amakago gayinza okyankalana kuba tuyinza okuva mu pate nga abasajja badda mu maka malala obwana obulungi buli mweno pate bwonna bumanye ekintu eki at least ananjiga okwemoola kakubeere wali nfe tulina gye tugenda otwala omuwala ateemoola osooka nowa weemoole mundale weemoole kuba kyekiri wali sooka weemoole mutulabe mwekube mu mutima ogaye bannaye kaneetegeka ebituufu weetegaasani nga yakulimba nti nno ki looya kumbe ng'atalina bwalooya bwonna wagenda okitegeera nga mulina abaana aba n'otegeera nti asani bulooka wa mmotoka ku payini ekyo n'okigumya walina abudu n'akugamba yasoma wagenda obitegeera ng'abudu ekituufu ali mu mpapula za mulala wagundi yakugamba yagenda muyise mu bintu bingi kuba mwetega bubi
bw'oba oli Kampala ng'oli muwala nga ddala ogamba onyirira obula otya mu pate bwetyo omuli pulezidenti w'ensi endala omuli abawala abajjidde abagenyi mu nnyonyi omuli Miss Rwanda omuli mwana wa pulezidenti omuli ebikonge bya gavumenti oli muwala nabaki omuwala yenna okuddamu kusanga ng'oŋŋamba ebintu ebitategeeka nkubuuza ekintu kimu wali mu pate ya Muhoozi kasita oŋŋamba nedda nga ntegera gw'oliko n'ebisiraani nva maaso ekintu weekiri bazaala tooto baakolayo n'obuyumba babeera eri bagenda dda baasenga eri Zali agenda kuva ku Netflix ajje ngadduka ne keizi ku entebe kuyingira wali gwani Zali ali ku Netflix asaba kaadi buli kiro bambi gwani weetega ebirungi nga Zali kyavudde abaleka tumwogeredde naye yeeyongera kwambuka yes kubanga ye yeetega bituufu nkugambe yataddewo poliisi koolo bakube copacopa asaategeredde copacopa takyalina sente abamusinga abalabye mu Netflix simanyi ba poliisi mujja kuba muli awo nga azunga n'omulajeeri ati simanyi poliisi weeno nga gwaleese ekikulu gyakuleetera mu fesi teyeekweka naye oba alituleetera abantu emirundi emeka mama Tifa wummula wummula emboozi zonna ze mutambuza ku Shira Gashumba will not work mbuno yakubye buloga amulikodinga nga tamanyi tewasabye lukusa kuva ku pulezidenti wa buloga oli ku number 1 influencer mu country youngest ate omutawanya temutawanya kaana ako olunaavawo nga mugamba abaana b'abajaasi bakambwe wakalabye temutawanya Shira Gashumba wano e Kampala gomaanyi kikkirize kigaane kamale kubye ne ku Franka Gashumba essiri oyo kasoyo owaana muwala we omutima gwe gumutereevu yangamba ekintu ekiyisima never leave my child away from your side njagala okukakasa ng'akutunuddemu bwe nti ikyulikookola otya ndi ttiimu Shira Gashumba sirina gayomba na Franka mundeke ndi ttiimu Shira Gashumba oba abanyiizizza abanyiizi yes nange waliwo wanyiiza naye siina geetantala kitaawe oyo omusajja ku mwana we nejjambiya evaayo mundeke Franka Gashumba ampeereza ku ssente yajja nga nzigulawo ofiisi omusajja buli omusanga tunyumya ofiisi ye nnyingira nzire ku mwana we ku ki oba okuba buloga ng'akulikodinga mukube zamweroyo person mukube njawoza yes Shira Gashumba all the way taata we kansuubira akawulidde manyi bweboogera ku mwana we ne wayitawo nga tewayogerayo kintu kyonna kimuwagira alina engeri gyakuyitako engeri gyavuga Land Cruiser akubira jjambu yali akubuuza isima gyebala akubira jjambu aba alaba buli muntu ali against omwana we kola ensobi obeera against Shira Gashumba ewa Gashumba toyinza nnyo wadde amazzi ate akugambira eri owala n'omwana wange va ku mazzi gange sijja bisobola nze Franka Gashumba nkyamwetaaga yali mukwano gwolanya mukwano gwa Tayewa yamanyi deputy speaker ne speaker nze nzire ku mwana wa Gashumba nsojje mba neeteza ebitegerekeka ttiimu Shira Gashumba chop life egendiko yes nze siina gayita ku musajja n'abanga ayagala okwesooza okwewanda simanyi ngambye nsajja namukolaki Kagamajja Gashumba mukwano gwa Kagame nze era nzire nemuwagira muwala we kuba bloga nawoza kasita talina mu blog association nabagamba bewandiise bagamba you are recording someone, did I give you permission? Did you get the permission? Shira Gashumba was right. He was defending herself in human rights. Simuleza. Ojamuwa Uncle Frank wampulira wano makasi twali tugenda mukuba mpaka weyateeka makasi waji komawo kino ebintu byewaji komawo mpaka Ntebe yadduka abeera leads tewepankanga ku mwana wa Gashumba ne bwakola ensobi banga atagirabye awo batokotowadde nga mwana wa mukwano gwo sirwanyo olutalo naye ndifiira mu ntalo ekyusi
ezisinga nno sirina kyenfuna, but I was born trained for war. Born trained for what? For war. Nga Chameleon walaba omuzindalo ayinza noyimbira ebbanja kasita alaba ku muzindalo yamanyi alina okuyimba yeeyisanga bakalamojja walabye omuzindalo alowooza gugwe niwobaba bagutegekedde mwogezi Chameleon linda bakuyite kuyimba toyimirire olwokuba olabye omuzindalo kasita muliwo ne muganda wo bebe abo bombi baagala okwogera mu bantu. Ndi musanyufu nnyo kubeera ku guno omukolo omanyi nze ne Geno Muhoozi tovudde wala nnyo ate yagamba yakulira kanyanya kyagambye nagamba yavadde ne Geno Muhoozi kwagala nnyo big size bebe cool general Gargamel Bande all the way Hendrik Sisali for vice president Uma to transform music into digitalization. Naye tulage website gye wali okoze website gitulage otugamba oli wa technology tulage website tugirabe Hendrik Sisali gwe empagira naye website yaddi. Thank you so much. Tutuse kusawa zizo satu hours compensate for my token. Njagala obagambe motoka tujigula ku Success Motors osala ku Spear Motors what after Shumuk abo bebayine motoka tewerega na buloka tebakuteekera ya vitizi mualiya tebaguza motoka ya kutomera ne bajigatta tebaza mileage mabega baguze motoka ku kibanja mpola ne woba kadamu sobola ovuga aliya akakala businza kadamu kanyumye nnyo watu bayiza n'okukabba ako Success Motors mulina okunyongeramu ku ssente okawulidde ndino vitizi tebagiteeka mugundi tebakuteera mmotoka ya gundi mugundi ne woba kadamu sobola ovuga aliya. Munrich Tours and Travel mwentambulira mwe bantwalira okulambula eggwanga bwe baba ne tourist ezamulambuza newest brand ambassador era after Friday nga contract ziwedde zonna timu yange yabaloya tenenkubira naye bangamba 80% brand ambassador already kati utambula mu Uganda ensolo zigobe mmotoka yo babalume nga tewagendera mu Munrich siri kuwolereza ndiwolereza nsolo gwegenda nga toli mu Munrich nti olambula kitagata ogweyo mpolereze nkugambe wakola nsobi ensolo zigobe ng'ogenze n'obukampani obulala tonkubiranga. Munrich Travel Tours and Travel okuva wano mpaka America, Canada, Bogota, Colombia, Portugal, Amsterdam, Sweden, New York to Massachusetts, Connecticut to San Francisco, Florida, Miami, awo wonna batambula. Kampala wonna emmotoka tuzirina ikyulifu the ambassador kalango kyakalala genda ku abayija bawusi tebanaddamu kunsasula kajja kalango kagira kakomaawo kalango kyakalala nze ndabagamba batolina miliyoni akalango ka ikyuli keesonyiwe bubanga wembulwa byennanga nga nanga ebya Ham Empire wiikeeno tusuubira Museveni okukyala Nakivubo anti owulira okwetega buli ssaawa weetege bituufu beera ne mukwano gwo ng'asobola okukyaza pulezidenti kati ate leo kyayinza okumbuuza oba naabaye Nakivubo wendi nnyo obutebe bwajja dda kapeti twaleeta ekisaawe bakiyita Yanga Dangote Hamisi Stadium enguudo zonna ezigendawo nagamba aji buli kyetolodde ekisaawe bakiyita Ajamisi oba omaliriza oteekeko ikyuli neyasiimireni abalala baveeko era bwe kiri Ajamisireni wano Ajamisireni tu wana wayingira wennyini yasiini wano ene wasemba Nakivubo gye nina okulawuna ikyulireni toteekako omuntu yenna ng'alina evil eye n'okulabika empalana teekako bafamily member yeffe tuliko n'okukiggulawo tojja ngamba ogwogenda okiggulawo Amisi yajja kiggulawo yajja obba omugenyi omukulu twakooya okubeeraawo newe tubayamba mutujoga bujuzi ne mudda ku linnya lya Aji ne mumanyiira yamanye ekisaawe akituwadde ekisaawe kiyisemu nnyo nti buli mumaka mwegali owaayi kaakati nno Museveni ajja kirambula naye omulimu gwonna
eno wansi yonna kiri modani ate mutandikewe nange kiwedde twabamanyiira ekisaawe ekyo bakiyita Ajamisi Yanga Dangote Stadium gwayagala Nakivubo Memorial tujja gikulaga okompeyalinga oba efaanana n'eno akakalango weekali downloading Arms app buli kintu kikwanguyire Arms campus osomerako Arms chat ayina app nga 8 ya leading abalala ne basigala nugu gye batulinako tagiwulira yeeyongedde okugabira abanaku emmere nze gwe bagiwa nenjibawa olwaleero ndi mu dduwa ya Muzaata mu maka ga Kulusuumu ku ssaawa 9 mubeewo nga nsabira Muzaata awummule emirembe omuzimu guleme kubaako gwe gutawaanya ng'ogwolanya. Clear, loud and clear. Mbagala nnyo mbagalira ddala ekirala mbakubiriza okujjukira nti mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera. Ekirala ne mbajjukiza nti ku Lwomukaaga ntujjo n'enziramu ne mbawa road map. Aveeka Wempe Matugga bwayise ewali ekkubo ly'Owookoma. Ava ku sayidi z'Entebbe Freedom City togisukka. Simanyi nva Mukono bweyogerera etawuni y'Owookoma.